oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, tubaniriza nnyo ku Bokati TV mwale kubeera mpozi ngate mubeerayo mwale kutufollowinga mwale kutulaba nze Sula Ssenyo ngate kubeera mpozi ngate nkutuusaako kyolina okubeera mpozi ngate omanyi olunaku olwaleero nkomyewo olunaku olwaleero nkomyewo na bbaluwa naye before nga sinagenda maaso n'ebbaluwa yammwe empya mpozi ate nsooka okwebaza bonna abacontributinga ku bbaluwa eri ey'abaana bawala bali ne ka video ke nabawa abaali basiraanidde empozi gye bali nsuubira nti communication yatuuka bulungi nnyo kubanga some of our sister channels bagenda bakola stories ezo nsuubira abantu bano balinza okuba nga bafuna okuyambibwa newankubadde nga abamu baali bakyebuuza muri stark aware ebintu bino byanye birimu obuzibuzibu nti oli oteekayo story oli nagamba nti abantu abo tebabeera abayaaye abantu abo tebakola bati oba kitegeera so naye twebaza mwenna abafubyeko okubeera mpozi nga temubako kyemuyamba ne musobola okubeera nga mwira Rehema Birabwa agamba nga mulabi baddiya ate era still n'ababuuza kampuni kize mwakozesa okubeera mpozi nga ate mugenda eyo Anita naye yennyini n'avaayo mpozi n'agamba sorry naye ne banayogera kampuni abamakampuni agasinga olubatuuseeyo ng'agamugabula Oliver Nabanja n'agamba bambi naye kituufu bandi bawadde amannya ga kampuni ezabatwala nakandi Amina naawe nowa endowoozayo era bannamwe mwali mwogera nnyo ku bya kampuni Fiona Birungi n'agamba kale mbu naye naffe tulina gavumenti naye mukama bannange kale so yeeyo ebbaluwa eyo ne ka video mwakalaba bulungi nnyo nsuubira abaali baagala okuyambibwa message muzirabye bulungi nnyo mwazirafuna singa essimu zibeera nga zikyali nammwe zemwaweererezaako message ewa email eyo nja kubeera nga nkikolako follow up olunaku olwaleero ate nkomyeyo mpozi n'ebbaluwa yaffe nabagamba ekisero mbeera n'ebbaluwa nnyingi nnyo ne munnange tulondamu ne tugamba katugende akalulu ke kanaatukwatira kanatukwatira naye olunaku olwaleero tubali tukita nnyo mu bbaluwa eza white naye ndowooza katugendeko muzakkaki ate mpozi tulabe kiki ekirimu bbaluwa y'ono nno nayo baaba eri mizingo 3 mirambirira ne tujja gibwawanyayo tunaamalira kale mwenna abatula ku Bokati TV ebbaluwa eno bw'oba ogifunye gisaasaanye ne munno asobola okubeera mpozi ng'ate amanya kiki ekifa ku bantu people have problems neffe twabawadde platform eno mubeere mpozi ng'ate musobola okubeera nga muyisaako ebizibu byammwe mufune okuyambibwa okuva mpozi ate mu bantu ab'enjawulo kale katugitandike n'eno onagamba atya amannya nze Nansubuga nga mbeera Mpigi emyaka esatu egiyise nagenda e Dubai okukola era omulimu gwe nafuna gwali gwa kukola nga waitress mu hotel emu nali mufumbo nga nkyali e Uganda era nga nazaalayo n'omwana omu nga mulenzi nga ngenda e Dubai nasuubiza omwami wange nti nja kudda yeekuume wonna we naddira nja kumusanga musajja wattu mu kunsiibula ku kisaawe entebe namuleka n'amaziga nga gamuyitamu ng'akaaba nti nandibanga musiibulira ddala ebyaddala sigenda kudda mu bulamu bwe era namubuuza lwaki akaaba ebigambo ebyo yanziramu nti omulimu gwe nafunye gwa bikemo bingi anti ba waitress babeera balabwa abasajja bangi ate naddala abalina ssente bambi namugumya era bwe ntyo nalinnya ennyonyi wamma mpaka Dubai era ennaku mbale
nali ntandise okukola omulimu gw'obwa waitress mu hoteeri emu. Nakola omwaka ne gukutuka nga wamma buli lwenyinyuka nzira ewaka we baatufunirewo okusula nga mbeera ku ssimu nga tunyumya n'omwagalwa wange Samuel gwe naleka e Uganda. Ebbanga lyagenda litambula nga bw'omanyi Dubai gwe eyali abaddeko yo. Waliyo ebibinja bya bannayuganda wamma nga bagezi era nga bw'aba alina ky'ayagala ne bwe kyetaagisa ssente aziteekamu kazibeere mmeka. Mu woteeri mwe nali nkola mwajjangamu omusajja amanyiddwa nga Ronald eyamala n'afuuka kasitoma waffe ow'olulango. Kumbe nze nali ensonga lwaki yajjanga okulyangawo emmere. Mwanattu Ronald yali alabika bulungi nga ne ssente ze azirina. Mpuliriza, tuli ku Boka TV, akatundu kaffe kano ka bbaluwa era ng'ey'olunaku olwaleero tulukitandise evudde wa mwana muwala Nansubuga ng'akyatutottolera bye yayitamu. Yagambye nti nga ne ssente yali azirina. Ronald yatandika okunsendasenda ne butiipu buli lwe yajjanga okulya, gattako n'obulabo. Wamma bwe ntyo natandika mpolampola nzekka okugwa mu mukwano. Si kulwisa eyo, lwali lumu nansaba tutambuleko naye mu Dubai era nange saagaana. Wamma nga tufuna lunaku nga bantwala kunnambuza. Jjukira kasookedde ntandika okukola e Dubai nali sitambulangako mu Dubai kubanga buli lwe navanga ku mulimu nga wamma nziranga we twasulanga. Wamma bwe bantwala okunnambuza nanyumirwa. Nendabira ddala ng'ate Ronald ssuula mpya nnyo okuva ku Samuel essuula enkadde. Ebbanga lyekulungulula ng'obulamu bweyongera kunnyumira nga nti n'omusaala gwange sikyagukwatako nga gwonna nga bwe bagunsasula nga gugenda ku akawunti yange, anti nga biiruzi zonna n'obulamu okutambula okubaawo bulungi Ronald yalinga akikolako. Wamma obulamu bwe bwagenda nga butambulira ddala bulungi bwe butyo, kyampaliriza n'okukyusa essimu okusobola okwesala ku Samuel. Obulamu bwe bwannyumira ku kyeyo era bw'etyo kontrakiti yange yatuuka neggwako nga nnina okudda ewaka. Ronald yandaga nti akomawo nange mbu tunyumirweko n'obulamu bw'e Uganda fembi. Si kulwisa eyo, nga bw'omanyi obulamu twabulya wamma ne butuwoomera era ekyava mu kuwoomerwa obulamu nafuna lubuto. Era bwe ntyo nategeeza omwagalwa wange Ronald nti munnange ndi lubuto lwo. Omusajja ekigambo kye namugamba nalinga gwenvumye obuvumi. Wamma yantabukira nantegeerezaawo nti ye tazaala. Muntu wa kulya masanyu kye kyokka era bw'atyo yandekawo
n'atambula n'anviira. Ebiseera ebyo nali naakadde e Uganda nga sinatambula nnyo kubala Uganda nga bw'etambula mu bya bizinensi ko n'obulamu nga bwe butambula gw'ate omuntu amaze emyaka 2 nga siriiwo. Oluvannyuma lwa Ronald okunneekyangirako natandika okutoba n'obulamu nzekka mpaka mu biseera by'okuzaala. Ku Boka TV akaseera kaffe ka bbaluwa ng'ate mpozi yavudde wa mwana muwala Nansubuga nkuba kyeyo eyakikubirako e Dubai. Tukomye wali ng'agamba nti atoba atandise okutoba obulamu yekka mpaka mu biseera by'okuzaala. Agamba lwakya lumu ng'olubuto lunnuma wamma nga nkwata byange mpaka mu ddwaliro gye nanyweranga eddagala nsobole okuzaala. Namala mu ddwaliro ennaku eziwererako ddala nga sizaala, nga buli kaseera abasawo babeera bankeberako nga bwe bampima, naye nga centimeters omukyalo omunamu yenna zaazaalirako teziwera ng'era tezituuka. Twalindako ennaku nga centimeters tezikyuka, era bwe batyo baasalawo okuntwala mu theatre nnongoosebwe. Naye nga bw'omanyi eby'ekisawo tebalongoosa muntu nga tebasoose kufuna wa luganda lwe kubeerawo okusayininga ku mpapula zaabwe. Bwe ntyo nakubira ssenga wange essimu eyajja mu ddwaliro ne muyitiramu n'asayininga ku mpapula nsobole okulongoosebwa, kubanga Ronald yandibadde asayininga ku mpapula nga baawange yali amaze okunneekyangirako. Nalongoosebwa nga maama yenna omulala. Natwalibwa mu waadi era bwe ntyo kalifoomu bwe yalinga anzigwako ngenda okudda engulu nga ndaba abasawo bankuŋŋaaniddeko nga buli omu ali mu kwewuunya. Byampuna bannange, nababuuza buzibu ki, omwana wange afudde? Ko ssenga wange nti nedda, omwana mulamu. Ko n'omusawo omu n'aŋŋamba nti nedda, omwana mulamu bulungi nnyo ate era ddala. Nabasaba ndabe ku mwana wange gwe nzadde, era manye nzadde muwala oba nzadde mwana mulenzi. Wamma kyambuukako nga omwana gwe nzadde kyali kikere, I mean a real frog. Natya era bwe ntyo nakwata essimu yange ne nkubira mami wange asobole okujja. Bwe ntyo nakubira ne Ronald taata w'omwana. Ronald olwakwata essimu yaŋŋamba bw'ati, halo, ky'ogenda okuŋŋamba nkimanyi. Ng'ozadde naye ozadde kikere? Yes, nkimanyi.
abo be baana benzaala, y'ensonga lwaki ndi mugagga. Naye bw'oba oyagala emirembe n'obulamu, ekyo kibeere kyama kyo era okisibire ddala ku mutima. Naye kekiri kutanda ne kifuluma, omumwa gwo ne gukyatula nti nze taata w'omwana oyo, ojja kubanga oli mu kufa. Bw'atyo n'ajjako essimu. Simanyi waabwe, simanyi wa luganda lwe, ndi mu masaŋŋanzira g'ebizibu. Maama wange olwategeera nti omuzzukulu gwenzadde Kikere oyo naye yandaga mugongo era tetuddangamu kuwuliziganya. Ssenga wange eyali andabirira ku kitanda naye yeemulula mpola n'adduka. Akaseera kaatuuka ne nsiibulwa okuva mu ddwaliro n'omwana wange. Era ng'ekyewuunyisa era ddala ekisingira ddala okuneewuunyisa nti omwana wange ono ayonka ng'omwana omulala yenna, era enjala emuluma n'atuuka ekiseera n'ajja ayonke. Wano we neebuuliza nkole ntya, kubanga ekikere kinfuukidde ekikere. Kyagala nnyo ntambule nakyo, talinga mwana omulala nti omuleka ewaka, ye ate omulekera ani? Buli lwalaba nga nyambala nga yeesolosa ensawo yange ey'omu ngalo, buli lwe mba ŋŋenda okutambulako y'asooka mu nsawo ng'ayagala tutambule ffenna. Kino kyammazeeko emirembe. Juuzi wano gyo ly'abalamu nabadde ntudde mu takisi ne kikaaba, abantu ne bantunuulira, ne neebuzaabuza. Ne kiddamu ne kikaaba era ne baddamu ne bantunuulira. Nze buli bwe kikaaba mba ntegeererawo nti kyagala bbeere. Neegumizza ne nsooka ne nsirika. Ekyazzeeko ne kibuuka mu nsawo nga nti kyagala kuyonka ne kigwa ku mubiri gwange. Abantu ababadde mu takisi baatandise okulaajana. Driver siba emmotoka, yimiriza emmotoka, siba emmotoka. Era bwe batyo baafubutuse mu mmotoka ne baguma za mbiro. Wamma emmotoka ne ngisigalamu bwannamunigina nga ne ddereyiva olwategedde ekyabaddewo naye yadduse misinde, emmotoka n'agireka awo. Emirembe gimpeddeko. Neebuuza nkoze ntya? Nkitte naye nja kuba nzise mwana wange. Wensabira abalabi ba Boka TV mumpe ku magezi nkole ntya. Ronald yandaga nti abo be baana bazaala era mwajja obugagga, ate tabeera nabo. Abalabi ba Boka TV, ebbaluwa yaffe olunaku olwaleero. Mwana muwala Nansubuga yeebuuza akoze atya.
genda mu comment section teekawo comment yo owe omwana attu amagezi akoze atya. Ekyokukola nange sikimanyi, nange sikirina ng'omuntu, wabula gwali yalaba vidiyo eno gitambuze nansubuga mumuwa amagezi akoze atya. Ayina ekizibu kyo osobola okutuweereza mail ku sulasenyonga38@gmail.com oba osobola okuwandiika ebbaluwa nga bw'olaba bano bakoze n'onkubira ku nooti 754684 n'osobola okubeera mpozi ng'ate obuulirwa wa owokuleeta ebbaluwa eno naye nga ffe tukuweereza okusinzira wano e Bukoto Corporate Rise. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi naye yeye embeera mwe tuli. Mubeere bulungi, amagezi gammwe tugeetaaga. Please, amagezi gammwe tugeetaaga. Mubeere bulungi, mweraba. TV leero enkya Naruli Bokati TV.